District ki gye mwali mutegeeze ya 40 Museveni gye yakyalidde? Kakati nakomawo abayeekera ne batandika okulwana nga Museveni awamu nebafunita ekiso ku left hand ku bbeere. Weewala okulumwa ensiri nga tonnaba kwebaka mu katimbako ng'okozesa Ropa Free Mosquito Oil Repellent. Ojja kumusanga mu pharmacies nga Friaka ewandegeya, Spring ne Kamkeya ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. Okumanya ebisingawo ita ku noti 772 421 235 ne noti 7 noti 2 421 235 oba ku www.ropafree.com. Oli muteekateeka zikola hijja oba umura, olina ebintu by'ogula okuva ebweru w'eggwanga oba oyagala kubitwala, weekwate Taufiki Hijja Umrah Travel Agency Limited. Bakola ku by'okufuna visa, air tickets, okubuukinga hotel mu nsi yonna gy'oyagala, okugoba ku passport oba driving permit. Basangibwa Jinja ku Iganga Road opposite Bank of Baroda. Ate mu Kampala bali ku Batia House. Oba bakubire ku 0703 632 853. Nkwaniriza nnyo nate programu yaffe n'olunaku olwaleero Zirubega Ibrahim Kasinga. Kwebaza kubeera ng'ogoberera emboozi zino ze nkutuusaako ez'ebyafaayo. Abantu abatali bamu abalina kibakoledde eggwanga lino mu ngeri ezitali zimu. Olunaku olwaleero nate tufunye munnamawulire omulundi ogwokubiri ate kubeera nga atunyumizaako olugendo lwe lwagenze maaso n'okubeera nga atabaliramu olw'amawulire. Omulimu guno agukoze okuva mu 93 ng'aweereza eggwanga mu ngeri ey'enjawulo naye nga munnamawulire. Mukama wange Siraje Lubwama, asanyusa okulaba ssebo. Nze nsinze mukama wange. Mugamba muti eno? Yetuli. Mwetuli. Eggaba eno wangaliddeyo kuva ddi? Bbanga ki? Kuva 84. 84 oli wano. Bwe bakuzaalira? Nanzaalira Kitatya Kayunga. Wano ojjawo otya? Wano nzijjawo nga nvudde Mbuya. Nava mu kyalo Mbuya maama gye yawangalira era gy'afiiridde ng'alinawo obusiisira. Bwe nava nga batuyita nga olutalo lutandise. Tumaze okudduka olw'Amini nga ndi ku City High School. Bwe nakomawo abayeekera ne batandika okulwana nga Museveni awamu nebafunita ekiso ku left hand ku bbeere. Banzirusa Embuya Military Hospital. Escort w'obote yantwalayo nga ndi student yali mukwano gwa maama. Mbuya ne bansanyalaza ekiso okugyamu obusagwa. Mukyala yankolako nansi nga muyita Nalubwama nga tenze Lubwama n'angamba bakutwala ensambya. Wano oyita ojja okuba musse oba kusanga bajja kubuuza ekisago ky'emmundu gy'okigye naye nga ate baatulumba mu nju. Ne banfumita nga banyaga ssente ne bayirwana abalala ne bababba. Mukama neiba ne bamurepinga. Ne ngenda ensambya gye nawonye ebbeeyo nekomawo nenvaayo. Museveni olukyali lutalo lwa Museveni n'obote awo? Museveni awampi. Oyita ojja okuba musse nga bakyalwana. Bakyalwana. Olwo baani ababalumba mu nju? Bayeekera basajja ba gavumenti? Baali basirikale yali gundi tannaba yali 90 ojja okuba mutta mwaka ki? Kyali 83? 83 nduuza 84 baali tebannawamba. Kati nga bambuuza basanga nkaliridde ennyama yange bambuuza lwaki ndya ennyama ng'oyita ojjako afudde. Ne mbagamba nagisanzeewo. Ne balyako enfumbe ne babuuza n'embisi eyaliwo bambuuza mbona badde mbiki ne mbagamba nti sinnagifumba leeta ssente nga sirina. Kati bakebera basitula ekifaliso kyange kyali ekikadde nga kirimu sepulingi. Nasanga nti nalekamu ssente ziyiise wansi. Nga wansi w'ekitanda gye banfumitira ekiso. Okudduka okutaasa obulamu nagenda ne mukwano gwange Bazitya Joseph yali landlord wange. Ne ngenda erikuli batandika okubba nju ku nju. Wali wabulayo enju 3 okutuuka ewaffe. Nasula wamwami bamuyitanga Mukasa kati yafa. Awo nga bwebattira gundi. Ne Gombya. Ne tudduka ne tujja wano eno waliyo taata. Ekizanyo Amiri. Nembeera weewuwe nenvaawo nenfuna wano nensuulako awo awali biiki Gatigaba biiki
nengula plot side yawo nga Half London nenzija nengula wano wetuli kakati wendi kakati ngwe wegulirawo sente wazijjawo nali mutunzi wa bitabo nalina bookshop nga ne mukwano gwange bamuyitanga mukyala yali mukwano gwa muzungu ng'alina kampuni nzimbi ekola electrician bagiyitanga Witeka International. Omukyala ye Dorin yansanga ndi Mbuya. Waliwo omusajja mugagga munankole yeyanzijja ewa maama mugizagiza okunywa nandeeta ebiwembere ne Peter yali asoma yatusenza abavubuka nga musanvu abaali basoma okukakana nga atufudde mukwano gwange era omwami oyo teyakoma kundabirira bulabiri yantwala yalina College of Business Studies yali Nakasero awoolaba Nakasero Mosque ekyo ekizimbe ekirimu abalokole waliwo college gyebayitanga College of Business Studies Coste High Mwest 2 nangamba jangu osome wano bagenda okuntestinga nga sibisobola ebyawo nasooka ntwala mu Kampala Business Institute kali awo ku Luumu nensomerawo emyezi 6 nga yansasulira twalinanga ID national school ID ngemabega ziriko nti this card if valid enables a student to enter into the following maternity shows. Waliwo maternity shows nya ez'amaanyi nga tewali bibaana waliwo Delight, Orion n'endala nya nga tugenda buli Friday shows zabiranga za kuyimba kulaba bifirimu biyindi biki ogenda mwene gyoyagadde naye ng'owaayo kaadi jjukira ku mulembe ogwo nga Friday ebeera gundi public holiday Friday yali agifudde public holiday nga Saturday gye musoma ate nga Coste High tusomako kitundu nga n'olweggulo osobola n'olaba show obwereere kati awo wenva nenzijja Embuya nenfuna wano. Okay. Ololinga myaka emeka? Nali wano nafunawo nga nakamala S6 82 lwentula O level. Okay. Naye nga nkola nina bookshop nga nina n'omukyala ogwekugambye Dorin. Yes. Nga yansanga Sharita andeseewo nga maze okusoma. Nangamba nti beeramu omwo naye ng'apangisizaawo abazungu abali bayiteka kati awali ekizimbe ekiriko gyenda kulira na CPS balina nga bazimba bakola masannyalaze ne bangamba nti golina okuvaawo kuba twagalawo bakozi nimaka nange ndi mukozi tyoko ogenda kukola kikonzi masannyalaze naye nga sigamanyi naye nga njagala kusigalawo kuba wali walungi nnyo environment yawo nungi ngenda neefuna ebbaluwa y'amasannyalaze waliwo essomero lyali electrician yawo kati bampa omulimu ne ŋŋamba fomaani wange twali tukolaawo ku Grand Bank. Olwo ebbaluwa ogifuna nga omaze okufuna okutendekebwa? Sifunangako kwonna nimugamba ebbaluwa eno ngifunye naye sitendekeddwa njagala kusigala wali nga nkola ki nga nkola. Olubani abagaba ebbaluwa ku ssomero? Ku ssomero. Wayogera n'abasomero ne bagikuwa? Ne bagimpa. Kati naŋŋamba omusaala gwo nja kutwalanga kitundu naye nga nkuyigiriza nga lyessomero lyo era nakolanga nga tuwayalinga banka eyo oluvannyuma lwe tugimala kati tuba tuli mu banka eyo naŋŋamba ogenda okuggyako layini emu eya banka nga ababanka olina babuulira nti sanyaze tugenda kuggyako layini emu ne basavinga ebintu byabwe. Coast Bank bagitanga batya? Grand Bank. Kati ekyali banka naye tekyali Grand eriraanye Bank of Uganda. Kati lumu nenzijjako amasannyalaze gonna nga sigenderedde banka neyomba omusajja nanga omusaala gwo gwonna ngenda gutwala era nagutwala naye nga njagala kufuna wensula netudda netukola ku Diplomatic Hotel omusajja bamuyitanga George yali foreman mawe nakati akyali mulamu musange okamu mukyeri nantwala eyo nga nkuguka naye wano nga sinakuguka mu banka ng'abazungu okujja okulambula ekifo nina kwefuula adrilling ekituli ekaaba naye nga amasannyalaze sigamanyi kyasi nenyamba nembeerawo nenfuna omukyala oyo Dorin yansangawo nga simanyi nti mukama wange omukulu
ngaze ngina nenkola lenga tusula ffenna ng'asula gundi emu waliwo ennyumba ennene 3 nga nsula mu boys quarter ne boys quarter zaali za mirundi 2 wakane walwanirawo omukyala girlfriend wange naye asendabirwa muze nyumba wakyazanga mukyala nampita doi nangamba manyi nti funa sente oddabiriza enju ezo eza kampuni omala osibemu ebintu bye ogende engamba omukyala nti eyandika wano ye nannyini mayumba sirina gyendaga muyinza okungoba ku mulimu ne sirina wendaga ate nsula mu boys quarter nangamba nti ye nti kale nasirika nengenda ku mulimu nendipootinga nengamba accountant yesa ebibadde awaka nangamba oli very lucky ngozeeyo noweetonderwa omukyalo oyo nkozi omulimu gwo omukulu gwali ki ebiseera ebyo nga gwa masannyalaze gesaasoma bw'otamwetondera okola ki ogenze n'abazungu wano boolabaawo boolaba bakama abo kama waabwe yabatwala ate omukazi kyagamba kino kikola ki dorini mazirizeeyo ntya nenkomawo saayingira gate nentuulaawo ku pavement ku gate awayingira gate nali nsimagira n'okusimagira omukazi dorini najja nankwata kulwa jangu tugende Siraje naye nga nze nanjugumira nentuuka mu nnyumba ye nangamba tuulaawo mu ntebe nentuula ku kapeti nengamba tujja kutuula mu ntebe nemugamba nti wano wensobola nina omusango gwe nakuzizaako kyava ngamba nti oli very lucky badde ngenza ogula ebintu mugizagiza mu katale nensanga maama wo bamuyita Sauda Namuddu nemugamba nsula wano yandabiriranga anzibira emmere kabimbiri nga maama waffe atulabirira nemugamba nti mutabani wo gwagamba ati asulaawo omuyita ali nti Siraje Siraje mbadde ngenda mugoba naye waba mutabani wo mulese nampa sente nenzirabiriza ennyumba nandeka ku mulimu olwo dorini ye yali akola ki dorini yali mukyala musuubuzi nga aleeta ngoye nga ali ku Bombo Road awo n'ebya sports mukyala muganda akati finally nanzijja ku mulimu nangamba ojja kutwalanga omwana wange ku ssomero nga alina emmotoka ne driver nga nze mutwala nenkomawo ninga bansasula sente eri nenandikoledde mu masannyalaze oluvannyuma nanzijjayo nentandika bizinesi n'omuyindi muyindi yali awo waggulu wa paaka nga alina ebintu engoye zatunda nanga nja kuwanga engoye ng'olyako amagoba nga bwokola kino jo kyalina ne bulanki y'ebitabo Platinum House olwo ebitabo wali otunda oba ebitabo nali mbitunda bino ebyamasomero nga main supplier wange aliko Colin Hotel nanyini Colin Hotel nga yina Mukono bookshop kati yazimbawo buzimbi kizimbe nekiseera ekyo ng'atuula ku Diamond Trust ngaleeta ebitabo printing ebitabo ebipya SST book 127 ne SST Atlas kati yabinsuubuzanga nga nange nina byemusuubuza byenfunye kati lumu wenamuwa ebitabo nampa sente $40 nga muweze mubanja instead namusanga ku ssimu bino ebisimu ebyedda nankwata $1,000,000 nazimba naye nga manja $40 olwo ng'akwebaza ki saamanya era saavaawo nga namulinda n'ava ku ssimu ne mugamba sente ompadde nnyingi nanga obadde obanja mmeka nti $40 zino ziri $1,400,000 ngamba okakasa obanja yana nti jjako ezizo ezijjako ezo ezirimu nenzimuddiza nayita mutabani we namugamba ampenga ebitabo atwale mu store ampenga ebitabo nsuubule ndyeko ndeete wano capital we olw'amazima nansooka ntikka pick-up 2 nenzireeta embuya nga ntya egaba nga mpangisa n'abakyala 2 omu ali eri Kiryambudde mulala ali wano mu trading naye nga eno eri room 2 nga emu tetugyebakamu tupakiramu bitabo nendisuubuza nenfuna sente ezagula wano nezagula awalala awo agula plot 2 olwo olutalo lukyagenda mu maaso olwa Museveni olutalo lukyagenda mu maaso kati wengula plot ezo eno mission land eri ne bagitwalako ekitundu batemako ekkubo ne batemako ekkubo sinaba kweregisteringa
nenjitunda nga ndaba bagenda gimalawo olwali okugiri registeringa wa mugundi muba mission land nga bwe registeringa mu Buganda Land Board okay nga bwe registeringa mu Catholic kati bano bakatoliki balina land board yaabwe eri Lubaga nenjitwala nengula awalala ero se yangu eyanguzaawo n'agitunda mu lukujjukujju nga sinagimalayo nanumba ku mulimu nangamba ploti bade bagibye wagigula ku nga bagitunze niyo musajja yagikuguza ku mukutti twagala kudiza eki sente zo najja ne bazinziriza ngendo kulaba walisoina ku bbiri nga bagizimba ekiro n'emisana ku ttaala kumbe waliwo omwana omuyita Arthur alina sente zafunye mu UCB wano waliwo branch ya UCB ng'ekyaliwo Uganda Commercial Bank n'agipaaza ne banguza nze ne banziriza ezange namubuuza nga nagibuza ku gundi ku nsamba ate ensamba yali omu ku beerosi nembivaako nengula wanawo gundi ne Lubaga Lubaga bawujjukira sirina kyapa wali ntunzeewo nawali ntunzeewo kati nsigaza wano kye baakola nkoze eki nawo ne batuwooninga okuvaawo Lubaga ebuzizaawo omugagga waggulu wali alina kalina awali gundi nenziruka ewalooya bamuyitanga Henry Kayonda yali mukwano gwange nga wansi we ninawo wentundira ebitabo nga abantwala naye gosobola okunyama n'atwala Lubaga nagaba nomutabani wange muwe temumugobaawo nagaba alete sente za gundi za savera Kayonda n'asasula sente mitwalo 17 nembeerawo naye era saafuna kyapa nakola netundako ekitundu nga bagala kutwala emanju eri batwala abasigaddewo olwo Kayonda nyambye wano ekuba erigeenayo nentundayo neno nentundayo nensigaza wano nakati wendi wowangalidde omala n'ofuna ekyapa era sikifunanga ndi musenze omulungi akatuliki abo banjagala nnyo bafaaza bonna ebyingira ebyobufuzi wano abasiraamu twalinga batono ng'obala omu ku omu noga nti ono ye musiraamu ono ye musiraamu naye nga bwolaba Benz wano ku kyalo nga tulinako omuntu omu alina Benz bamuyitanga Pidison wava mu Uganda wa Godoni wava mu kati nga baga nti genda wali ewa Godoni wali Benz n'emmotoka endala nga tezikola ki wensengera kuno nga tulina Major Seminary wali nakati ekyaliwo nga tulina ne St. Mbaga ne time yatuuka Sheeka Lutaaya nga bakolagana ne Sheeka Ziwolo nyingidde Speedika batuula batandikewo essomero awo ebizigo Ziwa n'alivaamu ne Sheeka Zibaye n'alivaamu nesigala mu Lutaaya kati bw'oba ove Kampala ng'ojja Eggaba abantu baga nti bw'oba oviiramu awo baga nti nviiramu awo ku basiraamu naye ate waliwo abakatuliki be basookawo nanva eno aga nti nvira olowooza nti abasiraamu bali awo bakulinze bwe muliwo baalubatu so abasiraamu tuli recognized mu ngeri ya motoka nti motoka nyingi nnyo naye alina Benz bamulaba kukyalo ngaaliko erinnya livuga nnyo finally nsanga ntandika okusoma eddiini omukulu sekaziwa nga yansomesa awo kati awaali college naye nga ffe tusomera waggulu ku Sunday bagiyitanga Open University nga sekaziwa tusomesa Seeka Abudu Kasule kati yasinga okuzimba enju alinayo n'emizikiti embalala Seeka Musa Bukenya Seeka Njuki nga bwe balekkyala abaffe naye nsoma ne bansomesa naye nkuguka nange nentandika okusomesa ebyafaayo by'obusiraamu netandika okusomesa obufumbo nina n'ekitabo kye nawandiika kopi 15 zaggwawo ku bufumbo obutuufu wensangira Njuki bakiyita bate ekiki obufumbo obutuufu obufumbo obutuufu kiri mu Luganda tokyakubisa n'ekyokubiri nawandika ku bakyala bannabbi ebyafaayo byabwe omwenda ne lwaki yawasa mwenda lwaki ffe batugamba bana nakyo kiggwawo tokyakubayo kirala naye nga babyagala awo ensangira Seeka Njuki n'atandika akatabo no yali Sekaziwa n'atandika akatabo bakayita Mujunguti nga bakatayipinga ne bakatunda ne katapiikinga nnyo Sekaziwa Seeka Said Musa Njuki ne Buyondo ne Kanabi Aruna n'atandika akatabo kabayita Shariat nga bakakuba mu Uganda every Friday nga abantu bakola naawo ku Wilson ku Bwereere Lwakutaano
nga basimba line kuva mu park eri paka bakube kubi nga kakaga nenga bagaba kagabe ne bongerako akooluzungu nga kafuluma lwakubiri kali kafuluma nga mu kala ya green ne kala kafuluma lwakubiri ne tukawandiika n'entandika okufuna interest ewandiika amawulire sigasomangako olw'obutabo obwo natandikira kuwandiika byafaayo bya America mpandika constitution yayo esinza okuwangaala nepandika ngeri America gyeyafunamu independent natandika okuwandiika byafaayo bya president omukuumu aba America owandiika mu Luganda kopi nzigaba ku embassy nga tanaddawo nsambya ngeri eno kololo bebanjazikanga ebitabo byenzijjamu ebintu ebyo paka lwebatandika okumpanga obuwi ekitabo kibayitanga World Almanac buli mwaka nga kifuluma World Almanac kati time yatuuka otwadda ku digital kibikyagenda tokyabisangayo ogenda no Google nosanga naye lulinga nze sosi wa president wa byafaayo byabaki wano kati ojja otya okubeera interested mu byafaayo bya America okubanga bebanyanguyira nga twakyalayo lumu nga balina library nene kwembase nembasaba nzije nga nsome finally batandika okunesiga ne babinjazika nga ambiza ate nga mbawana buno obutabo ne bapikinga interest ki nene wawandikanga mu Luzungu mu Luganda mu Luzungu mu Luganda nina bye nawandiikanga nga mpandika ebintu bya fitina gundi yakutubuulire nga binyumira abantu kati Henry Kayondo najja n'alaba njuki nagamba mutandika okukola style mutandika okukuba mu computer n'abawaayo capital etandika ne bakuba computer ne kava ku bwereere ne kadda ku bitaano ak'Oluzungu ku lwokubiri ak'Oluganda ku lwokutaano nikasigala nga katunda Masaka wawa olungo distribution eri etya baafunanga engeri gye babutambuza paka ekiseera kyatuuka ntufuna dairema ennene njuki yawandiika story nti Uganda nga tennatereera Museveni nga tannafa Uganda tegenda kutereera nga baawukanye oli awandiisiza salaamu gyakuba from Shariat nituwandiika nti Museveni yakyalidde district ye eya40 that was 1994 mwene muwandiika Museveni yakyalidde district ye eya40 jukira mu 39 ne bankwatira ku Serena nga baagala bafune Kanaabi Haruna gundi nga bamufunye njuki ne bamutokyalinga ne bamutwala ku Mariandina clinic era gye yafiira eriiso lye eryaddyo livuddemu ne ngenda ne mufuna omukisa ne mulaba n'angamba muzimaze ogwa mmwe namwe mukola ogwaki kati nga tukyalwanagana n'ono Haruna ne bamutwala mu kooti GSS court ne bamuvunaana sedition omukyala yali awozesa n'atamuwa bbeeyi n'amalako emyezi 4 gundi bamuziika tukyalwana kufuna bbeeyiro ya Kanaabi njuki era ffe tetwamuziikako yatuyamba okukulira abaziise yali looya waffe Henry Kayondo n'abasiraamu basipidika ate ne bamuziika omulimbo ewandegera kati sooka ndo katono district ki gye mwali mutegeeza eya 40 Museveni gye yakyalidde kaakati emyezi 4 bwe giggwako omusango ne gutuuka okusalwa Henry Kayondo n'agamba omulamuzi nti omusango guno muzibu nnyo defense ya gundi ya Kanaabi yali nti yakozesa figurative way olw'okubanga bwe twagenda e Rwanda ne Museveni nga gwe mulundi gwe gusoose mu stadium gye bayita Omuganda twasangamu ekifaananyi kya President Bizimungu nga kitono ekya President kiri waggulu ng'ate kinene mu speech ye ng'agamba nti nja kufiira ku muntu anaalumba Rwanda kati in figurative of speech tugamba nti yali district yaffe yaki nga tuwunya lwaki talwanira Uganda n'alwanira wali nga tumanyi nti yakoze eki naye mu kuwamba yasooka neyegaana nti yabayamba agamba senga naliwo kuba bawamba tali mu Uganda bigundi oyo Kagame
Nenga yasooka okulembera olutalo yali Rwejema gubatta edde before etuleka ku kisaawe Nakivubo nga tulabye empiira gwa Viro banaani naye gatta ku banna Abanyarwanda balina network nzibu ogenda okubirenkera nti bonna baliwa balumbye era olutalo olwo lwamala emyezi abantu abafa ne bakola ki ne bafa chance yankwata bulungi mu kulukavalinga naddukayo lwatukwata n'ettamale galo tukubamu emboogo waliwo Major Smart omu ku bavubuka abatuyamba nga tusona Mugaga Sharita tuga nti abo mbamanyi tamale ne beeyongerayo nze nentya sisi nenkwata nenkola ki naddayo nga bamaze kuwamba nambula ne museum yabwe gye baakola nga bakulaga ebyafaayo abafaaza gye baayitanga abantu abadduka nti mujje mbayambe ate ne bakubira abayeekera nti mujje mubakube olutalo lwali basically on tribal issues Abahutu n'Abatuuzi abantu abaali batono nga ba minority teri abafaako ekyo ne kiggwa kakati ate olwo emboozi eri gye wagambyeko nti Uganda okuterera nga Museveni amaze kufa kati wetumala bamala okusala omusango omulamuzi n'asali Kayondo n'agamba omulamuzi Kayondo yali lawyer waffe ngakola pro bono service tetwalina sente zimusasula n'agamba omulamuzi nti tobeeranga bano abawala bavireja abava mu kyalo ne bajja basala Kampala road nga tebanatudde ku left ne right motoka ne bakuba kuno omusango olina gutunuulira ku left ne right side zombi defense ya gundi ne prostitution abawaabi omukazi n'anyiiga n'agusala nga munyiivu era omulaba munyiivu n'agamba musibye emyezi 5 naye balidactinge ebbanga lyamaze kuki ku remand balidactinge ne remission ly'ebbanga lyebakuleka mu kooti bw'osibwa mwaka gumu omwezi ogusooka ogusavinga ennaku 3 egiddako bw'oba ow'empisa bakusiba 2 kibayita remission tebabala kironda misana kati kanaabi omulamuzi we nagendayo ne Harun ne Buyondo mbuuza nti kati ebbanga etulibala tutya naga mugende eri ne lawyer wa Mwanvumi mugende mubuuza aba prison tugenda okumala okugiragira nga bamututeereza nga tetumanyi ebbanga kiri alina kumalawa tugenda eruzira enkeera bakola ki tugende commissioner alugamba Cannabis he has a lodger banga lyokusinzira yali wakuvaayo ennaku 10 emabega ne bamugize bamutadde okole ki bwabanga bamututeruzira bamutute mu bukyamu mutwale talina kyakolawa netumugjayo ako ke kaseera kennyini Museveni waayitira ab'amawulire abakolera empapula z'amawulire ne rediyo amusisinkana ne lwakitula Kanabi yalina okugenda nga nanyini mawulire so n'akola ki n'atagenda nga Siraje genda saagala kulaba ku Museveni kati nengenda twagenda Paike tamala emirundi kyeye yajja luvannyuma Sezi Kajoba nabana abangabo n'aba muno tugenda tamale naye n'agenda alina olupapula lwe twatuuka naye tebaatulwisa ne batukola ki ne batuta ne batulaba ntandika okweyanjula twali mu muti waliwo tenti we tumusanze ne beeyanjula ne baggwa nze nasembayo Siraje Lubwama okuva mu Shariati mwe mwawandiise nti Museveni nga tannafa Uganda tejja kutereera mugamba oyo Shariati yakoze eki salaamu eyawandiise yuki n'okumutta poliisi yamuse yafiiridde mu mikono gya poliisi kumagana ne Queen kati yali mulwadde nagamba mwawandiika ki kati mba nkyatunulatunula bwati wabaawo amujjukiza yaliho ku Kivenjeri press secretary mumwaganye nakyayidde district ya 40 mugamba nti twakikola figuratively nga bwe nkunyonyodde twagenda yo n'ogamba ojja kufiira ku muntu ate nga tulaba ekifaananyi kyo kinene Kabizimungu president wayo katono does that amount to annex navumira eddakiika 3 naye nga batamale bawafula ogutu wa Paike bagezaako muwoyawoya anvueko yayita nanvaako kyeye najja nga alina bangeegi n'omusaayi ku saati Museveni yabuuza nti ate oyo
naga nti Hope Kibingi n'amugamba nti agudde wali wansi wa President Museveni bati tebanna oluguudo lwali lwa Maramu yagwa mu luwonko nga atuuse wa President ewa tatawe yali asula kyemmanga ududda wa side wawe nyine lwa Kitula agamba agudde awo netumuwadde first aid kati nava ku nze nadda ku kyeri naga abo oyo bumulokole yagamba mbwe enju yange eyo gyenzimba sementi nabba mu naye nga ayogera ku nju eri ku wall plate kati eri wa Kitula kyeye neyogerako Museveni ekyo n'akikoma ne batuwa emmere naye naalya ye eva mu kasiisira kasubi yaffe yali nyama ye teyali nyama byesaategeera bulungi n'amala n'atulambuza faamu ye atuwadde gambuutusi atuwadde muggo bawadde mafumu tunoonye ente eddakiika 3 nga tutuziraba paka lwe yawulira ekide Samuel yanaga nti zeezo kofeegi tekitegeeza kyo ndi omugagga mulaala aweza ente 10 ateekamu emu ekide kozaawulira twalabako ebika by'ente bya mirundi 2 obudde ne butuyitako n'atusiibula ne tukola ki jase yaba tutekulambuza kubalambuza nte ezi yalina bye yali ayogedde naye nga bw'abasisinkana temubyogera walala njuki yali yamenya endagaano eyo nga bavaayo abyogera nebagala omugoba mu kibiina bwenaga mu ngobezi public yefiirwa nze bwe najja olw'okuba mukama wange yalinamu ensisi era sina bye nawandiika ku byeyayogera olwo yabagamba biki bingi yayogera ddembe ly'amawulire n'agamba nti abamu bye balina okwegira okwefaako balina okuyingira UNIPA jjukira waliwo wujja ne UNIPA UNIPA ekulemberwa Nabusaayi kati press secretary wujja ebiseera ebyo ng'ekulemberwa Ssebakulemberwa Kajuba Tamale naddako Katerega naddako kati kuliko Lukundu kwaliko abalala bangi kwaliko noono MP Kazibwe UNIPA ekyaliwo UNIPA ebiseera bye yali ekyaliwo simanyi oba ekyalina amakulu naye yaliwo negatta bannamawulire bannannyinigo n'abawandiisi so finally ntandika okuwandiika mu Shariat kanaali bamusibye Sharia Asalamu yafiira awo netugenda mu maaso ne Asalamu mpaka naye we yagwa about 86 87 yawo bwagwa ne ngenda mu Bukedde nga tunagenda mu Bukedde simanyi oba gundi wafiira Dokita yali Omuganda yali omuyeekera kato si kato nkwanga Kayiira wafiira nga avudde mu kkomera already wali mawulire waliwo statement gye nasoma mu Daily Monitor nga bagamba nti bw'obaali nga baakamuta president yakuba press conference n'agamba nti ffe nga ayinza okulowooza awonye neffe nga abayimanyi kooti emutadde neffe tukimanyi tulina engeri gye tukolamu ebintu si yeeka yasibwa waliwo ne minisita omulala era mu gavumenti ya Museveni jjukira yabawa minisita mu gavumenti ye basooka ne beegatta ku Lutwa Kayiira n'enkwanga Kayiira ye yawamba ewaffe wano kuva ku Toto owali wa Besigye paka eno ngende bayitayo half London nga baddukira eno tebamanyi nti eriyo n'olutalo e Kampala naye nga ne bankwanga bali eyo bweyogerera ekireka ngeno saidi eno eriyo gundi Kayiira era yalwanaganga n'abasajja batitookera awo ku mazzi emusaayi ne guyiika nga olaba omusaayi ng'olinda mulambo kuvaayo ng'omanya nti ebintu bamukubye kati ffe wano twali liberated by Kayiira not Museveni agenda okuwamba nga ffe tuli okay era emirambo gyayikanga okukubo ne bayigira paka Kayiira lweyegatta ku Museveni n'alabula nkwanga obutagenda nga yite tanakwata obutagenda bwoyite gundi ne bamutta nkwanga naye bamulabudde ne banoonya omulambo bagunoonya ne baguzuula awo nga kusiribwa Springs Hotel ebigoloobi ebye ne bikoma Lutwa yali abayise mu meeting ono n'atagenda naye oluvannyuma ono baamufuna ne bamuttira erukuli ewaabwe eyali munnamawulire Henry Gombi akyaliwo ne ssente ne ziwandagala wansi ne mulala naye tebaazitwala missoni yali yako kujjawo ne bakola lipoota etafulumanga naye oluvannyuma Ssebaana nga yali avudde ku bwa meya nga
yatutwalako eyo gibaziika nkwange medisereko gyava gibaziika kayira n'agamba nti alina ripooti Sebana eya Scotland eyagonde eya yadi nga yeewuunya lwaki owuko oba mutta eri baawumanga omwaka gumu Scotland Yard efulumiza ripooti ate wano eyakayira tekola ki eyo issue neggwawo ne bamuvunaana yafa tebamusingisiza musango twagendanga e Masaka nga yeeripootinga ku ripooti gibaga nti nfu naye ng'eya wano terabika oluvannyuma yali disqualified n'efuluma naye nga bagisokoddemu ekinyusi ate faanagana naya Scotland Yard Scotland Yard simanyi wa yali ntuufu naye nagirabako nga Sebaana agirina ekyo nekiggweeraawo ekikola ki netuvaawo. Interest yange badde ddala kituufu press conference eyo president ebigambo ebyo yabyogera ng'agamba nti Kayiira ayinza okulowooza yafuluma mu mawulire yafuluma mu lupapula lwayita the people ne mu lupapula lwalwe sijjukire ne monitor kakati of course Museveni yabyegaana oluvannyuma naye kizibu omupiininga nga tomulikodinze finally nyingira bukedde ningenda nsaba omulala wasomako wakolako wanti mu sharia ati totutawaali sharia tinaguma wiye nansi anga kale tandika okuleeta nga freelancer ntwalayo article olumu nga tufiirwa omutuuze wano neighbor wange bamuyita Hamani Basudde ali neighbor nakati munnamwandu wakyali bamuyita Aisha Nakitto kumpya bwe yafa yali aguze emmotoka mpya n'akola pattern banywa kati nze nabavaawo nga sobola kubeera wali mwenge n'antumya n'aŋŋamba nali chairman we kyalo kuno chairman kutwala bubondo celebrating emmotoka eno ngamba ani avuga ati nze nali namulabyeko dda ng'avuga emisana nga agivuga bubi nemugaa nze nja kubalindira wano era tebakomawo yafa n'abalala banne ne basigerera ku bisago kati bwafa nze nategeera saa mwenda nga namwandu Aisha akaaba nemubuuya netuvuga emmotoka okugenda okugjayo omulambo. Aisha yali awadde mwami bamuyita Nsamba oyo gwe nagambyeko yali chairman yali ku kakiiko ka byokulonda namuwa ebirango n'abitwala ne bitafuluma. Nze ne mbagamba nti okufa kw'abasudde mawulire tuyite ku CBS nga tunagyayo mulambo era olwagaba baagafulumye mu mawulire agasooka ku ssaawa 12 nekwemu netugenda tugujja netugutwala ebibondo saazi zika nenkomawo mukwabya olumbe engamba ababukedde nti mumpe sente ngende nkavalinga olumbe lw'abasudde gye ngenda nali sigendayo olwokuba njabya nyimbe nali ngenda olwokuba yali MP teyaziika yali ampadde sente zitwaleyo amabugo nabanga nti affe tuyinayo agenti waffe totawaana kuwandiika story ngenda nenjabya olumbe nenkomawo nkomye wano Kawule n'antumya yali editor nga tuwa story y'abasudde ate mwaŋŋambye mulinayo agents keyawandiise tekasobola kubanga kabadde mu mawulire mbagamba musasule transport wange mumpandiike ne bampa emitwalo gyali 810 ne bampa typewriter yaliwo ofiseeri ebyo nenkuba story era yali lead story olumbe lw'abasudde balwaniddemu kondomu bazimansiza ng'ebijanjaalo katabu nikatunda nikaggwawo byali bituufu kumpa trust byali bituufu balwaniramu muganda w'abasudde baali banaatera okufulumya olumbi n'akwatira omusiguze mu nnyumba ye eriraanye alw'abasudde ne bamugoba paka mu kisenyi ne bagoberera naye nga wonna wonna osanga program olumbe lwali lwa fujjo sitole nebeeraawo ne bampa trust nejjayo nzekka nga Mmengo etandise akatabo bakayita Njuba Times. Okay. Nengenda nasangawo editor chief bamuyita nga Nsala Satta. Nanga nti oyagala kuwandiika nti genda mu wino tubulire ensene bwe zigwa na biki lwekyo story bw'osobola. Temugamba ninawo ezininawo. Agwina story nti kwata computer yi. Nenkuba story 3. 2 zaali lead. Mugundi esooka issue eyokubiri yali lead mu issue eyokubiri. Nze nekimera ne Asumani Nakene ne batufuula senior report nga balaba tetuli nga bantu bayiga mu mawulire
nembeera awo tumalawo omwaka nga tebatusasudde naye nafunawo ekintu kimu. Ofuna stories bbiri ez'enjawulo. Emu kwali kukyala kwa President Clinton mu Uganda. Bandispatchinga nze ne Asumani Nakendo ne photographer tugenda tukavalinge naye nga President wakutuuka saawa 6 ogw'ekiro. Editor Waswa yali avudde mu New Vision n'atugamba mu temuwandiika story. Mufuna story muddeyo eka. Vision kyenaaba esigazzaawo kye tunaawandiika. Era nga batuwadde ne katase photo ya Clinton gye balina okukozesa. Buli media organization bagiwa katase photo aba embassy. Kati bwe tutuuka ku kisaawe Entebbe twalina van eriko Njuba Times basatu. Nendaba squad ya New Vision ngerimu abamawulire 10 nga bakulembeddwa Jebbi Waswa nga mulimu John Kakanda abadde news editor nga mulimu basiniya bonna ne photographer bana ngamba Sumani tetulina betuleka situle eyo group tetulekerayo yadde ekituli nagamba katwale saawa zetuvaayo. Incidentally Clinton yakerewe eddakiika 3 ne batukkiriza ntuyinge naye nga security nzibu nnyo. Bateekako ebitaala nga ennyonyi egenda kugwa. Ebifaananyi byonna abamawulire baakuba tewali kyavaayo. Ebitaala byabya affecting. Bakikola intentionally. Twatwala photographer n'agenda ku Diamond Trust okwoza ebifaananyi ne bigaana okuvaayo. Aba Vision ne bigaana okuvaayo. Abamawulire bonna bakozesa katase photo. Yakola ki? Yali yawa. Katase photo embassy yali yagituwadde. Byo baali bagikubira. Embassy yagabanga ekifaananyi kya Clinton. Tekyali baali tebakimukubira wano mu Uganda. Kakati ne tugenda mu newsroom tukuba story. Ne tukubira aba monitor baali batukubira. Bagamba page 1 mu reserving eya Njuba Times mu Luzungu ne munda mwalingamu Oluganda. It was a bilingual paper. Stories ne baluganda atefa batugenda tukubenda bagamba tubegayiridde temukola ki ne tuvuga ne twala stories ne bazikuba kusawa mwenda. Tuli mu newsroom tukola postmortem nga MD waffe yali Charles Peter Mayiga Katikiro nga editor waffe managing editor yali mwami Mwerabidde naye yakulira ekika ky'Olugavu sajja mukulu ddala. Kawule nga ye news editor w'Oluganda gundi atubuuza story ngo mwagikoze mutya era mwakoze mutya okugifulumya ekiro tumubuuya bye twakoze n'ekifaananyi bwe kyagaanye awo Katikkiro wampeerayo emitwalo 5 ginesobola okulyako naye nga tebatusasula wano sente zikoze eki olwo omukulu Charles Peter Mayiga lwakuweera emitwalo 5 olwa effort ye Kawule yanvuma buvumi toddangamu okukwata ku story nga nagaddewo olupapula ani yagambye ogikuttemu n'olupapula olina lwatunda. Kati lindawo katono kyesitegedde bulungi Njuba Times yafulumiranga mu Bukedde ayiri mu Daily Monitor. Bebagikubanga ng'efulumira tugikolera Mmengo ku Bulange emanji wa Bulange ng'eriyo ekizimbe gye baatuwa. Okay. Kati nga mubaweereza eri tubaweereza ne bafulumya. Okay. Kakati olwokuba twali basinya tumanyi gye babitwala nga bajja ne story baga tu ekeereyo bagikube ne bagiweerezaayo singa ebeera lead story nga bagirekerawo space. Kati story nempa gundi privilege mu kaseera nga nkyali mu Njuba Times nefuna finali ey'okubiri yali ya Sebagala nga bamukutte yes ogwasooka nga nina kuru kuye kuba nali omu ku ba top planners aba Sebagala ng'era nina link nabo twali ne Mabike nga yatukulira n'abalala basebuufu aba UID. Kati Sebagala bwafuna ebizibu n'aleka omukyala Saala Nkondi mu Ntebbe. Kati ne bagenda okukola gundi ya gabeji ebweru mu US yali yabalerako ddanga ne family ye gyeri eyo gye bamukwatira. Okumukwatibwa kwe twakufuna ng'omuntu yekka gwe nina okubuuza gwe mmanyiiko yatambula naye
yonna simu ye yali Masters Nsubuga yali personal assistant we oluvannyuma yafuuka personal assistant wa Sebaana yafuuka wa MP mu constituency emu ku Masaka. Nsubuga n'angamba tebannamukwata era bali mu meeting very soon agenda kugivaamu mukulu kujjukira obudde buyise 11 nze nenkuba nti Sebaggala tebamukutte vision nekuba nti Sebaggala bamukutte nefuna obuzibu okumakya enkeera wabijjeewa nabijje kugundu lwaki tiwakoze verification yemalaba nfuna short back kati okuziba eddibu ebyo nalina okunoonya saakozi za Sebaggala ezisinga mwalimu omugagga Dungu alina biici awo ng'akola mu mafuta nga nina contact ye ng'olumu ampaayo story n'ayogera ne Sebaggala nga nenzipiikinga story wiiki 3 mwezi mulamba nga vision tugikuba ng'oluusi njogera ne muganda we bamuyita Medi yakola nga masannyalaze ng'ayogera naye nenfuna ki story twaba leadinga paka omusango Sebaggala yagenda mu kooti nga Frederick alina access kuye nga New Vision eweereza John Kakanda era yaweerezanga verbatim kigambo ku kigambo byafa mu kooti eri kati nga ffe tuli babigere mu ngebeere eyo era wenjigira enkola ya verbatim nti eyamba nnyo abantu bajagala nnyo abantu banyumirwanga New Vision ntandika okukola okutunda verbatim nga nziza ate mu monitor nga Besigye awaabidde President Museveni mu election ya 96 neŋŋamba Charles Onyango Boy yali mukama waffe tukole verbatim naga teri asoma bingi ebyo leka kale katukuwayo page emu kigambo ku kigambo gundi agambibwa ati namuwaayo page emu nenyimba netukola page 2 netusindananga ne New Vision mu verbatim monitor ne kati batujjayo batutwala mu presidential election ey'okubiri 2001 kooti esooka yatuula Bulange ey'okubiri yatuula wano ku High Court kati bazimba Twin Towers Registrar wale natugamba teri muntu yenna ajja ne recorder katono nnyo just clarification Besigye akalu yajja muka 96 no 2001 semwogere teyawaaba semwogerere gubadde ogerako wali emabega I think badde okoze mistake Besigye yajjamu 2 yes kakati akasemwogere teyawaaba naye nafuna omukisa nenkakavalinga nga ndimu nga nkavalingira Chariot 96 netutambula naye olova Uganda netumalira elira twatukayo 11 nga gundi ziggwako 12 okwogera naye nga ekisaawe kijjudde ayogera paka kowe mu kitundu kubanga eyali kampeyini nawe mu kitundu ekyo yali Cecilia Ogwanga ng'asobola okwogera poliisi neewulira nga n'abapoliisi abamu bantu basemwogere lwakuba bulaala ekiro kyonna paka ku 2 ku bitaala netumala ntugenda twebaka yalina amaanyi bwegati yes ntudda mu gundi ntudda ku TV nga tulaba abantu tebabalaze ate aba Museveni UTV ng'ebalaze fact Museveni wa UTV semwogere yamwagalanga nnyo nga mwane open roof nga ffe abalala bamawulire atambuliza ku double cabin nga alabanga ffe abatalina mugaso nga n'ebyokulya tatulabawo tusula we twagadde ne twekomyawo ffekka ng'afa ku UTV kati koolo lwentegeera nti waliwo akazannyo ku UTV ng'eraga Museveni nga ali mu ngoye nga 7 kulala ez'enjawulo nga bakuŋŋaanya lala endala ne bazireetawa ku ye nga naye semwogere babadde n'abantu nga balagayo yekka nga yayogera ate nga ne space bamuwa ntono kulala yonna kati finally mu campaign eyo ngenda tuwandiika story mu Chariot nti Akabwayi yasoma Tanzania University ebyoya byanswa nti no Kabwayi yasoma byoya byanswa Tanzania kati aba interim electoral commission abakubi ba Kabwayi bantumira commissioner ampite nengamba kanabi sigenda kugenda basajja bajja kukola ki
bajja kunsiba bajjukire baasibanga bamawulire Friday ng'ovaayo Monday agati akasa tutegedde gye bakuyise genda ngende wakabwa ewoyo commissioner yali mweru ngalinga mu Kyotana naye nga wa mu north oluvannyuma mu Bwambasada bwa China ngamba hey you are welcome the interim chairman is waiting for you nantwale wakabwa ngamba this is the man sajja nambuuza nasoma byanso nimukankola mu sharia yes ogumuntu sugwama jukira twate kankubayira simanyi yabiwandiise nange ndi mukozi nayo mamu yanga si kye kikuyisiza tulaawo munajja nali ndi awo nga wazze wa mwana wa BBC ne batutwale wa kabwayi buto ntugamba wano wabaddewo enkayana nga Museveni amaze okubalaala ekisolo Semogezi yabadde addayo naye tufunye amawulire nti waliyo insecurity abayeekera balumbyeyo tiwali sekiwa kusindikayo candidate so webaganya okukayana Miriam Tagamba asazeewo n'alonda Siraje Lubwama tulonde committee y'abantu basatu egende verifying gwe Tagamba yakulonze bagamba nze ono BBC abagundi bebamulonze aba Muhammad Mayanja Kibirigi yukira yali presidential candidate kyanjo yamulonda akati fwe netwo olwokuba complainant iva mu DP netulonda ne chairman wa DP mu Kampala agendere ku tiimu yammwe fwe ng'abaddukira commission tebatuwulira nti gundi alonzaani aba NRM era tetwamufuna baganda fwe tulonze legal officer waffe yagenda bakulembera mukomyewo joint report mujja kusimbula wano mutuuka wano mwenda musimbula wano 11 ne mbagamba sina nakagaali sina bwentuuka wano agamba commissioner ajja bakolako tugenda ne batusabiningira miliyoni 2 buli omu natugamba emu kitundu tugifuna tumaze okusayininga report nga tulina kusimbula ku 11 naye chairman wa DP yalwawo okutuuka twasimbula 12 ekintu kyatwakirya Masaka ekyemisana twakirya waliwo tawuni eriraanye Kisoro eriko ensozi ennyingi njakujejjukira njagiko bwonna netweyongerayo ekisolo nga tulina dabo kabini 2 netukituuka ekisolo ne batulambuza abayeekera we bakubye ne balumba ne prison ne batulaga abasibe nga 8 abadduka ne beekomyawo bokka batogana abalaba nti baba bakutte kati ne tu-interview nga abasibe lwaki mu community nze kati mbadde muzayo myezi 4 ate bankwate banvunaana ogw'okutoloka kanzije nkomewo ngimale